Olwaleero tukutte omwami omufere Jazil Kato nga mutozi w'e Nansana yagombeddwamu obwala ku bigambibwa nti abadde ajingirira emikono okuli ogwa Giso n'addira okujja ku bantu ensimbi nga basuubizza okubakolera ku by'endagamuntu. Olwaleero tukutte omwami omufere abadde ajja ku bantu ssente, mwami Kato nga bwe nkitegeddeko abadde ajja ku bantu ssente nga abakolera ebiwandiiko ebikyamu byebamala ne batwala ku nnira bafune nini namba. Aradisi w'e Nansana Ranga Charles yakuliddemu okukwata omusajja ono ng'omuyizi ow'emyaka 17 amulumiriza okumuggyako emitwalo 3 wakati mu kumusuubiza okumufunira amabaluwa okuva ku LC ewa Giso ne wa RDC. So olwaleero wakwatiddwa wagezezzaako okujja wano ng'alimbalimba nti omwana oyo gwaleese wano mwana wa mwennyina, naye ate omwana nga byatugamba tebikwatagana na mwami Kato byatugamba. Omwana yatubuulidde tebakutte emitwalo 3 ne bagiwa mwami Kato, omutwalo gwa chairman wa kitundu, omutwalo omulala nga gwa Giso, omutwalo omulala nga gwa Diso. Naye ate ng'omwami ye ssente taziwaddeyo kubanga zibadde zize, naye nga yaliyimbye mwennyina w'ono omwana nti ssente za kumuyambako okugulirira Diso ne chairman LC1. Omwana ono agamba nti nnyina yamugamba okugenda ku nnira e Naluvule bamukolere ku National ID nti kyokka yasanga Kato n'amusaba ssente amutambuliza ensonga ze. Sita n'agamba tugenda eriwa ku nnira, wetugenze ku nnira ng'ate beetaaga eya Luvule, kati wetugenze Luvule ng'ate beetaaga gundi, beetaaga ebbaluwa ya chairman w'ebityo. Kakati sister nampa sente n'angamba kwata gine 3 gitwalire omusajja agenda kuwa report. Kakati nezije wono seeka, kati wentuuse wa seeka nemuwa sente nemugamba tugenda kakati wa chairman n'agamba gwe situulaawo nze nzije. Bw'ate Kato akkiriza ensobi gye yakola era n'asaba ekisonyiwo ng'agamba nti gwe gubadde omulundi gwe ogusooka. Nze ndabiguddemu tebakunsonyiwa w'ekiteebu. Ne nnyina w'omwana Kato gwe yaggyako ssente Nakimuli Aisha atuuse n'ayongera okumulumiriza. Kubira essimu ne mugamba mulongo njagala ebbaluwa eya Giso ne Diso ne chairman. N'angamba muweereze omwana akole ki amulagirire wa chairman. Nange nensindika omwana n'akola ki n'atuuka ku dduuka ne mukubira essimu ne mubuuza omwana omulabye nti ye. N'angamba nti Giso yeetaaga omutwalo ne Diso omutwalo ne chairman 15,000. Kati byonna nga biweramu emitwalo 4 n'ekitundu, naye omwana mbadde muwadde emitwalo 4. Abatuuze ab'enjawulo bavumiridde ekikolwa ky'abantu abeefuula abakozi ba NIRA ne bajja kubalala ensimbi. Tebagala kukola, bagala buyiiya mu linnya lya RDC otandise okujja ku bantu ssente. Omwana gojjako ssente mwana muto, ebintu ng'ebyo bannabituleeterawo tuyige okukola. Obalabalamu omwana oyo muto nnyo ate omusajja oyo muntu mukulu tasaanye kukola kintu ekyo. RDC Rwanga Charles asinzidde wano n'ategeeza nti Kato agenda kubeera kyakulabirako eri abalala abeerimbika mu mpeereza za gavumenti ezirina okufunirwa ku bwereere. Kirungi tumukutte, tumugenda kumugulako omusango gwa impersonation or extortion. Akulira NIRA mu Wakiso Timon Ainebyona gwe tufunidde ku lukomo lw'essimu alabudde abantu ku bafere era n'asaba bannayuganda okusasuliranga ensimbi zonna mu bbanka. Ekibangako nti waliko omuntu gwe twali tuosirayizinze agenda koleki aggyeko abantu ssente, kubanga ffe buli saaviisi yaffe ssente omuntu azisasula mu bbanka, tewali ssente z'osasula omuntu kino omuntu agenda abeeko kyakola kyakukolera. Buli woolaba nti ssente ozisasula omuntu nga tozisiza mu bbanka oyo aba akubye bubbi. Kisakye Tekla yakusakidde eggulire lino Crockett TV amalindirire.